and aspiring for the position. It is known that she made land transaction deal with Kalangwa, which is a beneficiary, and Kalangwa has been financing even some of the speaker's campaign. It is absurd that Anita Amongi hates Baganda and has continuously been fighting them not to get numbers. The scenario has happened in Usoga, might be seen happening in Uganda, where the population rejects her. People are questioning what NRM did to Baganda. Kati olya bulungi nnyo, kati yoyo Anita Amongi. Ne Buganda wennyini ali mu kulwanda mu Baganda balwanisa atateekemu Abanyarwanda bateekinge over. Okujjako kyema kiri biri ebintu ebi. Kalangwa mumanyi nti mutemu beegatta okutta Ffeffe Kasirubogo Iswe mwajulidde nga Nantaba ajoogera. Nabagambako nti gye bujjako mwanja omusayi mu NRM nga guyiika. Kalangwa bw'aneegatta n'Anita Amongi nga baagala ekifo ekyo mwandiwulira nga Kasolo mulambo. Ngera we yali mission n'okutta Kyagulanyi ng'oyo mukazi agirimu ne bampuuga. Kati it's going to happen mu NRM. Ompulira bulungi nnyo? Olyadde kati ate katulumbuye wakyayingidde bya NRM obyogerako. No. Kansoke nkuzeeko katuno. Politics aside, waliwo ekintu kye bazimba mu Buganda okuteekinga over Buganda ng'ekontrolinga Abanyarwanda. Kimutamanyi. Yes, Muganda munanyiza okuba mubi tasobola kubeera mubi okusinga omuntu ow'eggwanga eddala. Muteesa munanyiza okuba mubi ne tasobola kuba Muteesa, tasobola kubeera mubi kusinga Muteesa mu muntu wa ggwanga ddala. Oba mufuna bulungi nnyo? Omuntu w'eggwanga ayinza okuba nga mubi ne tasobola kuvamu 100% kwenkana muntu wa ggwanga ddala. Ompulira bulungi nnyo? Kati mukyala Anita Amongi byonna byokola ensi ebiraba. Kalangwa mu Buganda twamuzira kuba tumumanyi mutemu muwambi assa abaana ba National Platform, awambi abaana ba National Platform kosa ne kyaliwe Kibuule Henry Kibuule mutabani wa Museveni era naye ali eyo mukono naye bwe bagatta enkola zaabwe. Kuliko Kalangwa Henry Kibuule mutabani wa Museveni kati naye weegasseko muli abantu abasaanyizza Obuganda goveri bukeddeya. Oyo Kibuule musajja munyala mutali wa Museveni mussa abaana b'abantu. Kati n'Abaganda abadde basigadde mu system mwagala bajjawo. No problem mubajjeewo. Ekikutobodde kijja bota. Anita Amongi ndi wano okutegeeza Kalangwa finito mu Buganda tetumwagalako. It is none of my business, but we are talking about the regional politics and the political players. Ewa tebadina muntu influencing politics omukedde kubanga gwe Jesus gwe Mary gwe buli kimu. Lwaki oteeka ennyindo zo mu byobufuzi by'ekitundu ekirala by'otazaalibwamu? Why do you get in other regions politics? Ani ayingende wa mukedde nateeka ennyindo zo? Ronald Kibuule ne bwe namuyita Henry. Ronald Kibuule yatta abaana b'abandi emukono. Ne babasalaasala, ne babateeka mu safe house, ne babatta ne Kalangwa ng'akola omulimu gwe gumu. Kati kwegasseko Anita Amongi. Yes, NRM mbi n'abagirimu babi. Naye kunyonyola nti omuntu nga si wa ggwanga lyo tasobola kumatalinga nnyo naddala kati mu politics kwe tugendamu. Ffe tubalinze mu generation n'ebintu by'okuddira Abaganda mbajje buli wamu. Kankwongerezeeko na kino oyinza okuza nti byenjogera mbyogera bw'omu. Ono omugenzi yabyogera dda sinze. Ndamusabira Ssaabasajja Kabaka ne Buganda mugisabire. Omwana agitemye Mayiga atwala Buganda mu lufula. Yasigaziza mu lukoni. Let me tell you, Abaganda bagamba
nti omugenyi yamanya envunza erimu omugenyi erimu omuto erabibwa omugenyi kubanga bajja edda bwewazaalanga omukazi bweyazaalanga abaana omwana nga bajja okubasindikayo nti mukagundi yo namwagalako nga bajja bakebera enjala zaabwe naye kakati what happens ennaku zino abakazi bagezi bajja bamusibye bugiravu ekyokubiri omuganda akuga nti bw'oba oyagala okulaba omwana ng'akula oba takula stunted kid olabira ku banne nga musabira Ssaabasajja Kabaka bumuyise ebivulu byammwe. I've been examining this government for the first time in Museveni's government. Temuyina muganda n'omu ku bifo by'amaanyi. Temuyinayo. Olwo kitegeeza ki mu mitamali? Buganda is completely irrelevant mu kibalo. Anti yansonga omusajja agitemye asigaziza mulokoni kati alamuza Buganda anoonya mulokoni. Anti kankubuulire bw'obanga wali mukyala muganze waka n'oyenda n'ogenda ate omusajja ono akyaba balamu. This is where America has put us. This is where America has put Uganda. Now we never will be able to send. We never will as a result. President Simuganda, Vice President Muteso, Speaker Muteso, Chief Justice Muchi. At the Mupilas is a state of Natamulim. Wabula, Maiga Wabatusiza, Murambula Cemetery, Malaro, Bija, former Vice President Sekandi. Former Vice President of Kenya, former Vice President, former Prime Minister, Mayaga. These are the results of Mayaga. Yesanga tubirina izidi akwetingo babitwe nabatlekanga mwetu tubale akatikira babaddewo ye Buganda yagitwala mu bucha agitema bwagitema umwana bwatema Buganda agitema mali oyo mugenzi kambongerezeeko ku Sunday bwe nakola program yenakola Sunday special ey'Emmengo nabaga mu day mugira batalaba program oyo bagirwanyisa nnyo ku Facebook najiddamu mirundi ena. Ku Facebook najiddamu mirundi ena. Ku YouTube bajiwabira. Bawabira video ku Facebook. Nentuuko kigideletinga yo ku Facebook ku YouTube nendio kanjizayo after. Nga mazo jidelete okueditinga bibadi tebagala bibere mu kubanda yogera information nyingi. Ebigo binayogera ku Sunday. Omugenzi ono byayogedde. Nkuwa reference. Video ku Sunday najiddamu n'abagiriko najiddamu emirundi egi nga bagijjako eddoboozi. Ku Sunday najiddamu emirundi egi nga bagijjako eddoboozi. Bwe nagiteeka ku YouTube bagiwaabira okuva lwe nagiteekako mpaka enkeera nze ngenda okuzuuka nga bagifulaginze. Ogenda ogino nga bagiwaabidde abantu ng'ebikumi nga bagiwaabidde. Olwa information yalimu. Ate agira badde olaba video eyo ku YouTube kwerindi mu t-shirt nzirugavu ne ku Facebook ndowooza ekyaliyo. Nesu no bagenda giflaginga ku Facebook. Ekikulu kiriro ddawa. Nabagamba ku Sunday nti Mayiga already Buganda yagihandolinzo over to Museveni era kati nga abakungu ba Buganda bonna bali ku payroll ya state. Omuli ye kennyini nga ina ne security omuli ba minister bawadde emmotoka empya nabage emmotoka ezo baziyita Kaweesa Pajero. Emmotoka ezo baziwadde buli minister w'Emmengo. Nembagamba bamasaza bafunye ssente omusaala babongeza omusaala. Abamagombola babongeza omusaala. N'abakungu bonna bali Emmengo kati balina fuel cards eza State House gibanya amafuta. Emmotoka za State House ezagambye gye zonya amafuta n'abakungu b'Emmengo gye bakola ki gibanywa amafuta. Kati bwe nakibagambye ekigambo ekyo naye kibalambulira bulungi ne mukitegeera kati okulya n'okukomba essowaani kulwana. Omanyi nti omusajja oyo atandise otuuza enkuŋŋaana buli ssaza ng'agamba nti omuntu yenna atawa wa Kabaka kitiibwa na Kabaka kitiibwa tebageza ne bamunoonyeza akalu wadde omukomera akalu wadde omulonda. Wabula bw'afundikira abagamba mukimanye ffenna ano tuliwo ku lwa Museveni
n'ababuuza bakatikkiro abaaliko bonna baali be balobingiddeko nga bwe mbalobingidde. Mbwadde sekendi 3 mwerowooze ku byenjogedde mala okunywa kutozi. Awunzi kabagamba nti mwenna buli kimu kye muyina emmotoka muyina ssente muyina emisala muyina security Katikkiro oba Buganda lye balobingidde okujjako nze. Kati mugoberere kye mbagamba era tukuume kuba buli omwalina n'ekintu kyafuna emmengo bu gavumenti bwevaako mugenda kubanga mukisesema bw'ati watambuza enjiri ng'akuba muzzukulu wa Buganda bati Kyagulanyi Ssentamu. Bonna abaali boogera ensonga zonna ensonga za Buganda n'eza Uganda ku TV ne radio ya Buganda yabagobako. Mutegedde. Ono mugenzi kyakugamba kye nakugambye ku Sande kati yo kye bakola batambula gombola ku gombola saza ku saza meeting zikubibwa nga drive yawe mbutebageze ne bawo omuntu atakola ki atawa Bwakabaka kitiibwa era ata supporting Kabaka bagambani kubanga ye atambula ne bakyalibe Mayiga bampuuga era ndowooza njagala weetegereze wasomyeko mawulire nga Mpuuga agamba mbu tebagenda kusooka kukola preliminary zaabwe nga tebannalina national platform ng'emaliriza. Lwaki? Lwaki? Temwabiseme mu mawulire nga ADF ne PDF ne PPF ndagali enziku kire kyabalkwabo bagamba tebagenda kukola preliminary zaabwe mpaka nga Nupe mazezaayo. Lwaki? Bino kambi kubuli ejabira bako Salimu Sale Anita Amongi ne Mpuuga bafandinga almost abadde tebamanyikiddwa mu national platform okujja okuteekayo okusaba kwabwe bavuganye. Nyongera okujjukiza bwe nali ntandika okuba Mpuuga nabagamba nti yali atuteba MP baffe baali 35 byatunda mu NRM ba MP abo mulowooza bali ludda. Where are they? Endagaano yaabwe yavaawo. Endagaano yaabwe yavaawo. Endagaano ye babawera ssente bakole G20 yavaawo. Nkubuuza nabagenze ndi bulldozer ndi majegere woti okuyingira nze wenyingira. 35 bonna abagenda n'Empuuga olwokuba tobalabayo no mu ADF ne mu PPF tobalabayo nga bazze empapula abamu golozi bwe baba makali bagenda kudda luddawa oba bagenda okujja independent bagenda kubanga bano bateze buteze bwe bati balinze kyofuna Mpuuga yawandise mawulire nti balinda ki balinda nze nakuba G20 remind you. Lwaki nkuba G20? Nakuba G20 nga nsinzira ku history wa Mpuuga gy'akola obubiina bibiina ebiranga bateekawo obubiina G7 simanyi G18 kati najja waffe n'ateekawo n'eŋŋamba ogunywanga n'ogufujja G20 gitwale wa nnyoko. Nze nakuba ne G20 mwenanga mugiti abananga ateri mwabiritiibwa bananga tebakola simanyi biringa neegi nabagambe yo G20 mugende mugigambe bana mugende mugigambe banyammwe neegikuba ne njagala no muntu akwandika kyawule kigambo G20 waliwo mpandika ngati kigambo G20 amaze banga achule we are they abali mu bamanyi ani yabatandikawo ani akyawulira G20
ani akyawulira D20 teri asobola kumanya waweeri kubanga nagikuba nengisaanyaawo. Egyo gy'emirimu gyange egyo. Nze mbala okukola emirimu gye nga nzira ebbali abavumanga batumya bwe bati. The end of the day nga bivuga nga bituufu nga basirika tebanyega kubanga baali babafandi nga bavume rumbi babakole kye baagala n'ensirika nga no problem. Nzonzera okuvuma nenze nenkozege munne we bali nnyo. Obadde olinayo ebivume ebipya ebirala ebivuma nti nedda sibirina ng'osirika bulungi nnyo kubanza okuvuma ago simawulira oli waddemba okunvuma. Era nja kwebaza. So kati that is me. Nwane entalo ze mutasobola kulwana nenzimu nzeewola nenzikuba mpaka kuwulira bubi. Kati mbategezeza bulungi mpuuga kyalinda nekibategese. Balina ba independent balina n'abalabi balinza obulinzi bajje eno batandika okukola era bagaba ba comrade mutandika okubeera focused wetulaga mu gw'omunaana waliwo ekigambo ogugambo n'agagambo n'ebigambo. Comrade yenna alina essimu ng'oli wankyukakyuka akugamba mwetegeke ekijja mu gw'omunaana waliwo obugambo ebigambo agagambo n'ebigambo. Parapase wolokoso bulakameiro propaganda bijja muyina okubeera sitede kati muve muzina entalo za gundi yawunya gundi yawunya. Waliwo entalo ezijja era ne Museveni ne Salimu Serena Ntamongi balinzaawo kati mufu ky'okwetereza mukyajinga amasimu musevinge data mukole buli kimu muli mu ntalo ono. Waliwo entalo ezirina okukuuma ekibiina nga kiri ku ssemulevo nga kiteredde. Nze mpakula entalo ne mulumbe mu kufiirwa mu kuziika ku mbaga buli wamu ntinkulirawo entalo bwe mba nina kyengenda okuseevinga n'entalo nzeewola ate nenzifundikira. Kati bakomuledi mulina mbasaba musooke amaanyi gammwe gakuŋŋaanye wetulaga mukole ekintu kimu mukubiriza abantu okusonda ssente za kampeyini. Era njalako baza mwenda abaana b'amasomero abakola mu butale abavuga booda bajjajjaffe bataata baganda baffe mwenna abasonda essente mwe bali nnyo mubalire ddala okusingira njalako baza abaana b'amasomero abato abajja wabula nga njagala kufundikira katundu mbaako. Ngenda kusaba Mr. President General Secretary babbuloga abali ku kitebe mbeegayiridde temuddamu kukwata video yonna mu nnaku zino ezitali official nti basonda omuntu ali ku kitebe alese ssente. Video zitunyumiro ziraba but security wise mu bantu amu si kirungi. Ngenda kusaba Mr. President kunako utali official nti lwamale mutende press conference abantu basonze ssente mu zino weekly days za bulijjo mutugambire ku ba bloggers abali ku kitebe oba ne bannamawulire please tebaddamu okukwata mu video nti gundi alese ssente biki please no. Olw'ebyokwenda by'abantu abo na buli kimu ngenda basaba mbi mulekerawo okukwata video ezo zita ez'abantu abalese ssente abasonze ssente. Era naawe ali mu kittavu kyaffe ali ku kitebe kya National Platform omuntu yenna aleeta kamera ogiteeka ku kayumba ako ng'agamba nti alikodinga omuntu please mugobe. Omukyala ali kayumba ako n'abakalimu please temukkiriza muntu yenna kuddamu okukwata kamera ng'abantu bazze mu normal days ezitali official please abantu beetaga privacy. Abantu bangi batidde okujja okuleeta ssente bagamba bajja balabisa biki baagala privacy please tubasaba. Baganda baffe mwenda ba blogger bali ku kitebe baddamawulire please muggyeko kamera zammwe temulikodinga abantu. Temulikodinga abantu kyayagala ssente mpaka kuwulira bubi. Naye abantu bati okujja ku kitebe mugenda bateeka mu kamera babalabe. So please banne mbasaba omukyala ali mu counter abantu bonna balita ssente baagala kamera okujjako on official day.
bana byobufuzi it is okay neryo abantu ababulijjo bambi tebagala mbateeka mu kamera tebagala so Mr President Secretary General abakola ku kitebe timiyo kitebe mwonna mawule yena please mwewumuzeeko muleke tteeka kamera mu bantu abo abantu bangi bagala kuleeta ssente naye batya abantu waliwo abaana abakwata video abakwata kamera so message njisizaawo yo najjo mugitegere bulungi nnyo nsaba busabe mbisiragidde gwe kinyiiziza onoosonyiwa naye nga nkisabye busabi mwenna bannamawulire ba ku kitebe please muleke abantu peacefully bajje baleete ssente zaabwe baagala mirembe eri abatidde okujula okuba nti buli ekikolebwawo mukikola ne mukitya ku social media yesu tukyagala nnyo okulaga abantu esente zisondebwa naye ekisinga obukulu ensonga zibe wansi mpolampola mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kati nsookere waani wano nsookere waani katugende ewa mukulu Nobert Mao mukulu Nobert Mao how are you doing amasannyalaze ogawulira ate tunateekako geekiira ku masannyalaze agakuba gasola ageekiira tetundagate ageekiira gajja president amaze okwewandiisa kati tukubisa gasola ageekiira gajja kujja president amaze okwewandiisa kati kuligo gasola naye agasola ogawulira kansooke nkuzeeyo mabega gwe kennyini watugamba nti Kyagulanyi is not a politician and you don't trust him, you can't allow him to be in any big office in the national level. And even you can't allow people power, all the Kyagulanyi Center to represent the DP and other political parties as a presidential candidate because he doesn't have a center number. Hope you understand that statement. No gamba abagenda genda n'omuyaga kuba muyaga guze kutwala ebintu ne gujja kumala kukola ekintu no gamba nti abamu bammome no tuyite mmome n'ovuma nga tusirika gwe n'ogenda ne weetunda ewa Museveni atali mmome ne weetunda bulungi nnyo n'otuula ne bakuba empeta n'otuula kati ekizibu kyalina kiri bwe kiti nyongera kugamba iPod it's not a political party. iPod it is a group of people who can sit and discuss national matters, but not with Museveni. And the iPod is Museveni's project. So we know. NOP can't entertain to join Museveni's project. Get that right. NOP can't entertain to join Museveni's project. Because you yourself, you're Museveni's project. So, you are not supposed to talk about opposition because you sold your soul to the enemy of the nation. Toteekeddwa kwogera ku nsonga zonna zikwata kujja ku Museveni kubanga okolera Museveni. Kubanga gwe watunda omwoyo geri Museveni kati nupu tesobola kujja mu iPod tekisoboka. Kati okumanya musajja gwe wanaaba ensonyi. Era ng'ensonga zo weefaananyirizaako ne basajja basedduvutto afunisa malaayi olubuto kubanga akaduuka abaakagadde munnanga ate abagenda kujjawo ensimbi. Kati mubufunze Nobert Mao oli musajja mubi nnyo olimu enjala eruma ekiro nga tolina gaasi tolina masannyalaze tolina manda. Mubufunze oli w'amawano ng'afunisa malaayi olubuto kuba akaduuka oba okagadde. Oli mu NRM oli minisita. Ekibiina kya DP wakitunda. Oli mu iPod. Ate otegeeza mu opposition bajoininge iPod project ya Museveni otuyise basiru. Ekyo tukimaze. Gwe kennyini wa drafting etteeka. Owa opposition ogamba nti oli wa opposition wa drafting etteeka. N'oliwo mukyala aveeyo mu saidi z'ebugisu. Najja nalitebolinga mu parliament nga linyigiriza national platform, particularly national platform. Etteeka ne muliyisa n'osanyuka nnyo gwe kennyini. Tuli ffenna nti ye. Era n'owandiikira Simon Byabashaya n'omugamba tageza n'akwata ssente n'aziwa ekibiina kya national platform
era kubanga tekirimu iPod. Simon Bashajja najja natugamba nti ajja kuwa ekibiina kyonna ekinaaba ajja kuwa ekibiina kyonna ssente ekiri mu iPod. Ffe ne tugamba no problem katusonde ssente zaffe tuzisonda bulungi nnyo, awulira bulungi nnyo nti naye ng'etteeka lirimusoma nti omuntu yenna ogenda okufuna ssente oba okwetamu iPod alina okuba nga alina ababaka mu paaliyamenti, era ffe tugaa tetujja kgendayo ntusirika. Mpulira bulungi nnyo. Kati olw'okuba mukama akutadde kipireesa, mukama akutadde kipireesa, Nyando Sofia agamba kasajja nga kagaanye, tukataddeko puleesa kagaanye, tukagaanye tekagenda funa nsimbi kagaanye, ate tuli ku puleesa tugenze tutya. Kati omanyi tuba tukola nti ye manyi Museveni mugezi naddala eri abasiru. Museveni mugezi mbasiru. Kati yakimanya nti Mao gwe yakumala oli musiru, yazzemu n'akusindika go abaga etteeka noliwo oli omukazi ava mu Bugisu yali tebolinga liyita n'ojja n'owandiika ebbaluwa n'ogiwa Electoral Commission nga stopping and not from getting money mbwina genda mu iPod nupunika tegenda mu iPod. Kati Museveni mugezi mbasiru banne baakulembera najja n'akugamba if it is possible go and kneel to the leadership of the National Platform which is led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. You beg them to come and join NUP. Gwe bw'oba olaba ekibiina kya National Platform wagamba muyaga ate osobola okugenda ne kansooke nkubuuze. Kuva ddi mu politics ng'omuntu afukamirira omuntu? Mbale ngamba you just make your policies and ideologies. Mu politics temuli mu kufakamirira muntu. Njala kubuuza mu constitution ki mu kawaayiro ki nga mufukamire bakusindika wegayirira omuntu ajja joininga ekintu ekituufu. Nje kawaayiro ako tekali naye kati njala kubuuza gwe nsi ekintu kyemanyi kirala nnyo. Wentegerera nti oyidde ne Museveni ayidde we wano wali fane naye mumpulirize nnyo. Wano wengenda okiringa kiramu ekyengenda okwogera kiyinza abantu amukifunula njagala nkyogere naye aba muggale w'amatu. Muggale w'amatu. Mbugaye Museveni mugezi mbasiru nga bamawu. Kati fedde abasajja bali kuno saagala muleme komenti nga temusiisa komenti mutambuze komenti. Mukimanyi bulungi nnyo nti abasajja twekyanga tuli mu public tukuba embeeku. Ne waliwo akaseera okatuuka ng'oli mu kisenge ne mukazi wo wagaye nti teri kombya teri kuwulira kiwujjolo. Omanyi nti osobola ofukamira mu kisenge n'omugamba lwaki dakiika 10 bwe ziti n'ofukamira n'oyogera bingi naggaleeta n'ekyapa n'okisalininga n'omwana essente ziri ku akawunti ng'oli mu kisenge muli abantu babiri. Kati Museveni nupu wetusiza Museveni ne Mao okujja otandika okufukamira. Buli musajja ali kuno towakana. Mubeera mu bisenge ne bakazi bammwe nga beekyanze n'ofukamira bambi ate kati bambi olwalo nyamba munnange gw'owasa omukazi wo nga kiki ekikutta? Ekikutta kyekyo ekitta Mao ne Museveni olwali mugenda kufukamirira NUP. Abasajja kuno komuli temwebuzabuza nga bafuka banaaba mubeera mu bisenge ekiro nga mufukamidde mukuwanisira emikono waggulu maama bambi ntaasa. Just bwe kale nsonyiwa kiki obadde ogamba obadde oteesa ki? Oyagala kamotoka, oyagala poloti, obadde oyagala ssente ng'ofukamidde weetonze naye ng'ekikutta kyaki dakiika 10 ku 15. Kati Mao ne Museveni kyebaliko ate kati nze njogera ebitaliiwo. Nsooke kaluwa kansooke kano tugatandikire wona lino. Minisita ow'ensonga ez'amateeka era nga ye pulezidenti w'ekibiina ki Democratic Party DP Norbert Mao atubulidde nti agenda kukola kyonna ekisoboka
okulaba ng'ekibiina ki NUP kyegatta ku mukago ogwa iPod ogutaba ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga. Mao agamba nti ebibiina bitaano byakkiriza okwegatta ku mukago guno wansi w'etteeka erikyali eppya, kyokka ekikyamulumya emmeeme kwe kulaba nga NUP bakyagaanira eddala okwegatta ku mugendo guno ogwa iPod. Ono agambye nti ekibatwala mu iPod si kyakugabana nsimbi ezigenda eri ebibiina by'obufuzi, wabula kukakasa nti mu ggwanga mubaamu emirembe nga bannabyabufuzi bayita mu kuteesa. Omusasi waffe kaabitwe mu bujjuvu. Okuvira ddala ekibiina ki NUP lwe kyaggulwawo kakati emyaka gikonye 5 miramba kyagaanira ddala okwegatta ku mukago gwa Interparty Organization for Dialogue oba iPod nga kigamba tempawo kalungi kagulimu kubanga ne bwe bateesa ekibiina ekiri mu buyinza kisigala kibatuusaako obulabe naddala okukwata abakiwagira. Mukyafumulirwa ng'ekyali kigendereddwa mu ggololaba n'ettumba ebivuddeko Paalamenti yayisa ennongoosa mu tteeka the Political Parties and Organizations Act ne kifuuka kya buwaze eri buli kibiina kya byabufuzi okwegatta ku mukago guno ng'ekisisigiriza tekirina kuganyulwa mu nsimbi za buli mwaka eziweebwa ebibiina ebirina ababaka mu Paalamenti bisobole okweyimirizaawo. Okukakasa nga kino kiteekebwa mu nkola, minisita akola ku nsonga z'amateeka Norbert Mao yakulukuta omukugu gw'ebbaluwa gye buvuddeko n'aguweereza eri akakiiko k'ebyokulonda ng'akalagira obutagabira ebibiina by'obufuzi byonna nsimbi za iPod okutuusa nga bakkanyiza ku nkolagana empya wansi w'etteeka eryakayisibwa. Kati olunaku olwaleero Norbert Mao era nga yakulira ekibiina ki Democratic Party atugambye nti okuva ennongoosa lwe zaakolebwa mu tteeka lino erirungama ebibiina by'ebyobufuzi ebibiina 5 byakateeka omukono ku nkolagana eno empya nga nekyo kyali ku ndeebolebo y'okuteeka omukono ku nteekateeka eno kyekya FDC. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti newankubadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuuza ng'akukunadde nga lumwande mu kikata kyekya NUP ekyefudde n'ampulira zibi negaana okuteeka kitiibwa mu mukago guno. Ekimusuuza ng'akoze eki? Mbagambye ntya wali ekimusuuza ng'akoze eki? Ng'akukunadde nga lumonde mu kikata. Wabasajja mbagambye temutemya. Ekimusuuza ng'akoze eki? Ng'akukunadde mu lumonde, akukunadde nga lumonde mu kikata. Kyekyaki? Abasajja temukomenti nga musirike. Kankaddemu wano. Mao ekimusuuza ng'akukunadde nga lumonde mu kikata. I think those are the 5 that have signed the new MOU. So I've got a letter from FDC saying the party president is willing to sign. Mao agamba nti newankubadde baliko batuuse mu nteekateeka eno ekimusuuza ng'akukunadde nga lumwande mu kikata kyekya NUP ekyefudde n'ampulira zibi negaana okuteeka kitiibwa mu mukago guno wadde okuwuliza abagukulira kye bagamba. We expect that NUP, this is not really about President Museveni, it's about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Mao agamba nti ne bwe kiba nga kyetaagisa kweyambula bitiibwa afuuke ng'obwa wansi agenda kugenda ku kitebe kya NUP agumbaawo okutuusa nga bakikulira bamuwadde okutu ku ky'okwogera ku iPod. I'm ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. Olwo Mao ali mu kisenge, obudde buzibye bwana bwe base Mao ali mu kisenge. Agamba mati oyagala kyapa oyagala kamotoka sente ziri kwa akawunti kiki. Abasajja basudde abagamba mukazi wa bbeeyo okuva lwasuna ebbeeyo okutuuka lwafa. Kati Mao ali mu kisenge alimu n'omukazi we amugamba mati lwaki munange ofukamire ojja kiwulira. Akawala kanupu kawala kalungi kakyaliko embeerera buli muntu akalaba naye keewulirira ku kyalo. Abasigadde bonna bannabbi gye bali ku kyalo ne bayitawo n'amakudde teri anyega naye kanupu bwe kayitawo n'olyoka owulira traffic jam n'owulira boda bwe zeetomera n'owulira buli omu ateekayo ebintu ayagala kola akawala kanupu. Kati Mao kyekimutawanya akawala kanupu kafuuse akawala ku kyalo. Kuliko abakazi bangi nnyo naye akawala kanupu kafuuse obuzibu. Ne bwe kiba kisaana kwegayirira bambi ajja kgenda akagayirire senior politician awootuuse. Naye ate senior politician bino ebigambo mbadde ngamba nti guwa byogera biruwa. Senior politician
Bino sigwa byogera kablaza. Bino. Uba memba bafabe wonze abagala okugenda n'embuyaga. Naye twagala kubalabula nga olaba embuyaga ereeta weevu mu nnyanja. Ekyennyanja ekisiru kisobola okulooza nti ennyanja ligese. Kyo ne kigoberera ne kigenda mpaka ku biiki. Oluvannyuma amazzi ne gaddayo, kyo ne kifiira ku biiki. Ebyo ebyennyanja Abaganda bye bayita emmome. Tulina emmome mu Democratic Party. Era tugenda kubeera n'emmome nnyingi ezigenda okufiira mu biiki. Embwa yesobola okuwuuba omukira. Naye wabula omukira gw'embwa teguwuuba embwa. A few moments later. We expect that NUP. This is not really about 2027. This is about Uganda. I don't know why people want to complicate something so much. Olimbe byapo jabikyusa ate nokkombya. Ojja sasula school fees ate nokkombya. N'akamotoka ojja kagula nokkombya. Ate office mujja gituwa, entebe enkulu mujja gituwa nokkombya. Time is over. Mulimu overstay. Akawala kanopo kalaba kazibu nnyo. Kakulira mu nfufu zone. Akawala kanupo kazibu nnyo kakulira mu nfufu zone kazibu. Ojja kiwulira. Kati bye tubagamba nti buli kimu kiwoobodde kijja tuukawo w'okyagalira. Bakoze buli kimu kyonna ekinyigiriza Nuupu. Wabula Nuupu esigadde ya kati kyembagamba comrade lwaki mulwana bannabyabufuzi mufokasinge ku pulezidenti eri eddiiru. Shuwa ddiiru gye tulina ye pulezidenti bano abasigadde bonna nswa za ku kkubo bigazamba. Nswa za bigazamba mufokasinge ku pulezidenti ye Shuwa ddiiru. Mbagambye gavumenti ebeera n'emirimu miliyoni 3 plus. Oyinza okuwulwamu wadde okukufuula asikaali ku sikugundi. Ku prison ekitiibwa emirimu gya gifuna. Focus eri waggulu. Bino bisigadde byonna bala wansi. Mukitegedde bulungi. Kati mukulu mmawo njala kutegeeza ne bakyaliwo bonna. Nuupu tegenda kwegatta mu bintu bye bya bufere. Ate oba osubira togenda kunyola Robert Kyagulanyi tojja mufuna. Okujjako oyinza omusanga mu kuziika n'omukwata mu ngalo awo you can meet him. But talking about politics and the ideologies of iPod. Era kansoke mbagambe ekigambo kino mwenna bannayuganda. Bulijjo mbalaba ba analysti, ba bloggers, ba YouTubers. Nga boogera ekigambo the top 3 mu Uganda. Mbalaba nnyo ba YouTubers, ba bloggers, ba analyst ku TV nga boogera ekigambo top 3 naye nga tebamanyi makulu gaakyo. Era nga baga top 3 boogera Chameleone, Bebe Cool, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine. Naye tebasobola kuwulira kinyusi. Ani katolo kamale gwe mu kiba mu kitegeere. Waliwo kye tuyita quality ne quantity. Quantity bwe bungi bw'ebintu. Wabula quality bwe bungi bw'ekintu ekyo mu butono bwakyo. Ekintu kiyinza okuba nga kitono naye nga kirungi nnyo. Oli n'abanga alina ebintu bingi nnyo naye nga tebiina mugaso. Among the top 3s, Robert Kyagulanyi Ssentamu is quality. Why? Buli kintu kyonna kye yayimbako kyali kikwata ku muntu wa wansi. Bw'amala okiyimbako nga basindikira message bannabyabufuzi mu kifo ky'okufunamu point, babuulirira abantu baagaana. N'alyoka asitukayo nga ye ajja atuukirize bye yayimba. Njagala ombuulire ku the remaining 2 ani yavuddeyo n'atuukiriza bye yayimba. Discussion closed. Muli ba analyst.
Mbera muli ba YouTubers. Topic closed. Sme top feed topic closed. Nkubuda ekigama kye bayita quantity ne quality. Ora topic ya mwenjigano basime ba radio analyst, sime music analyst, sime ba YouTuber. Topic ya mwenjigadde olwaleero. Temoddamu kuteeka kintu kyonna kye bayita Kyagulanyi Center mu Bobi Wine mu discussion zammwe z'aba top fee. Kyayimba from day one, it's exactly kyali mukolo olwaleero. Atadde ensi ku bunkenke. Njagala ombulezere mengi tu bye bayimba bitadde mu nkola. Are they still top? Eyo topic ne discussion njigadde. Oli yayimba bayida tuyita nabo ye Yuda Nambe. Yayimba bayida ye Yuda Nambe. Naimba koli naimba kokodiosis yenyini kokodiosis. Bwakwata microphone okwogera kokodiosis yenyini yali mbwongo. Ete kyali topic of discussion. Njiko ku ludinzo olwaleero. Temuddamu kunya musima you are discussing top 3 mbabulide the difference between those 3 people. The one is extraordinary. Ekibuuzo nkigaddewo ansa ngibawadde. Awo tuvuddewo sirwawo. Kati omwami ono mumumanyi kandi oba mumumanyi. Muwandika amanya. Mumumanyi oyo muwandika amanya bambi. Yani oyo. Ani oyo. Ani oyo muwandika amanya bamubadde wano muwandika awo. Wembabazi amumanyi. Beni amumanyi. Muwandika amanya nalaka abasala bamumanyi. Nabukeera Brenda amumanyi. Jagala Ofe amumanyi. Muwandika amanya. Nzowenga byamumanyi. Oyo gwe bayita Pastor Joseph Serwadda Tunyo Mix Extraordinary. Oyo bayita Serwadda Pro Max. Umutegedde. Oyo Serwadda Pastor Joseph Serwadda Pro Max Extra. Oyo Pastor Serwadda Segwadda n'otunyo twotu. Oye Pastor Serwadda Kabano Super. Kati Pastor Serwadda tuze tumwogera kebisere bisinga obingi. Nabagamba Pastor Serwadda musajja munyarwanda taliko kubuuza. Muntu aveyo saidize nabutongwa kalungu eyo. Jibamjiyasiba kitabe gye basenga kasaidize nabutongwa eyo kalungu eyo. Gye ba family gye yatuukira bakitawe gye yatuukira Serwadda najja n'asaasana n'ayingira mu Buganda. Museveni batu yateko kusekateka mu security y'okubega nakatera kyakikola. Kati Pastor wabula balina message ba driving etya mu system ya message ba driving bagezaako nnyo kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda. Bagezaako kuba obuwangwa n'ennono bwa Buganda naddala mu nteekateeka y'abaana enkuza y'amaka n'okubeezaawo ebika bya Buganda mu ngeri enneesimbu
omwami ono esisitimu gyali mu kkuba yenga ye. Temwawuliddeko pasita yagambye nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi y'ono n'ekyasookera wa Bugingo era bonna oli Bugingo y'ono. Kyasookera Bugingo ntukimukubisa kati Sserwadda yakizeemu nti Owengabi osobola okuwasa Owengabi. Tekina ekiwandiikibwa mu Bayibuli. Wabula yali yatandika dda sisitimu eno ey'okkuba enkuza n'enteekateeka y'abaana mu Buganda n'ebika n'obuwangwa n'ennono engeri gye bitandikamu okutambula ng'agikuwa abantu nga tebamanyi. Kati kankuddizeyo lyokootegeere wano lyokootegeere yatandika bw'ati. Lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga ate yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda, kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati kwanjula. Tukwata mpola. Pastor Segwadda amanya goyina gejjeeko weetuma amanya ga kita amatuufu Omunyarwanda tutegeere wano. Buli nsi erina obulombolombo n'ennono. Mwe mugenda mwogera mu nkubo nti obusajja Obuganda bugezi nnyo butusinga buli kimu era bwateekateeka enkola yaabwo ey'obuwangwa n'ennono. Ekitwawukanye entegeera n'endowooza kubanga twawula. Tetuwasaŋŋana be tuzaalamu, tetuwasaŋŋana oba tetwewasaamu kyekitufuula ab'enjawulo. Ompulya bulungi Sserwadda? Tetugatta musaayi. Kati mukulu Pastor Sserwadda mu Buganda obwaffe mbulombolombo n'ennono omuko oba boyfriend w'omukyala tasobola kusanga ssezaala mu bunyumira mboozi za mukwano na muwala we. N'omu tasobola kusanga ssezaala taata wa bbaawe n'amunyumira abasinkana boogera emboozi za famire no. Era n'omulenzi tasobola kusinkana nazaala we anyumye emboozi za laavu. Lwaki? Tulina obuko. Senga y'entabiro. Era senga yakamala nsonga. Ensonga ezikwatagana ku baana bano okufumbirigana zitandikira wa senga. Era senga ye katumwa. Do you copy that gwe Munyarwanda gwe? Osiba kaccano olinga embuzi esaba laavu. N'omutwe gw'otambuza simanyi oba gugwo. Mwesiba mu buwangwa obutali bwammwe, muwamwe tukimanyi muwasaŋŋana, y'ensonga lwaki mulowooza mwosa. Y'ensonga lwaki mulina obutemu kuba temwawula musaayi. Bw'ogatta omusaayi omutemu n'omutemu muzaala batemu. Piwa! Ffe enjawulo gye tulina twawula emisaayi. Sserwadda nkiddamu. Mulekeraawo okwewasaŋŋana mujja kutegeera naye mujja kubonaabona emyaka gyammwe ne mu Uganda giweddeko kubanga temulowooza. Ffe mu Buganda tetwewasaamu ab'omusaayi ogumu ab'ekika ekimu. Mmwe mwezaalamu kubanga omutemu bw'azaala mutemu mugenda kuzaala mutemu ddala. Y'ensonga lwaki bwe mulowooza mutemula mutemu. Senga y'entabiro. Ekwasaganya abaana obwana obuno bulenzi bagenda okufumbira era ye katumwa. Nkubuulya bulungi nnyo nze singa nkwana omuwala ne tugenda ku sseri okugenda okukyala oba tugenda ku sseri olw'okuwasa oba okuwanjulwa. Senga yasookera mu nsonga zino. Mwe ne mumubuulira bizibu byabwe bya senga ne mumubuulira mune senga nafunye omusajja yalo nti y'ono. Senga n'ategeera ensonga ezo ne mugamba nti kati munnange senga ono musajja wange ne munyumya emboozi zammwe ezirye era senga azanira nabagamba kati mbadde muteesa ki. Omuwala n'ayanja ensonga n'omusajja n'akkiriziganya ensonga. Senga ne bamutikka ebbaluwa n'agitwala ewa mwannyina. Omutegeeza ti munnange twandibanga tufunye omuko. Ebbaluwa eno baginsaba ebbaluwa eno ngireese ogikutegeeza nti baagala kuzaalibwa mu maka gano. Then taata n'alyoka akkiriza. Nakkiriza abantu okujja okukola ki? Okujja okulaga omuko n'okumwanjula. Kati gwe Sserwadda bw'agamba nti okukyali wa senga tekugasa. Mukulu eno si Kigali. Eno si Kigali. Eno Buganda.
laavu yonna gyetandikira official okugintroducinga mu family etandikira Wasenga. Do you copy that? Okutandika amaka g'Abaganda gonna okugatandika mu bintu by'omukwano birina okweganza bitandikira Wasenga ye Katumwa. Katoyinza okuba nga oyita Muganda kubanga gwe Serwana nga tome kitegeeza entandikwa y'obufumbo mu Baganda yonna enteekateeka atandikira Wasenga. Senga yamala ensonga ye Katumwa. Okitegedde ne wuli omusajja omukulu ono byayogera. Wulira. Lwaki mutugamba okukola ebikola esatu mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala wani Wasenga. Senga ata yeki mu bino ebintu kye anti Senga olw'okuba nti nawe osobola omuwa ebijjika mutabani we y'ensonga lwaki totegeera temutegeera. Y'ensonga lwaki nawe osobola okuzaala muwala wo kubanga temutegeera. Kyaki kuzimbisa ebisenge bisukka mu bisatu mu nju yo Serwadda? Abawala b'ozaala basula ne bannyinaabwe mu nju mu kisenge kyekimu. Muli mu kkubo Buganda indirect. Nkubuuza Serwadda, wandibadde ozimba ekisenge kimu bwe kiti n'oteeka wali ekitanda kyo ne mukazi wo omwana obulezi n'omuzimbira n'omutera ekitanda mwana mwana omutera ekitanda mune mwekalakata nga bawulira. Kiki ekikwawuza ebisenge mu nnyumba yo? Kiki ekibawuza ebisenge mu nnyumba zammwe? Lwaki ku nnyumba kubeerako ekisenge ky'abawala n'ekyabalenzi? Awo tovuddewo. Mbabulidde entandikwa gye yatandikira kati gyatuuse na wano wulira. Ngoba nakuba ennanga aliwo. Ono yimirira. Gwani? Siwulidde. N'ekyenjagala osooka owulire ng'atandika okubuuza waliwo wanaakuba ennanga. Bw'oba omanyi bano abasajja mubadde mwina kye mutamanyi kansooke nkibategeeza olwali abamu muyinza okunyiiga kansooke nkibategeeze. Nze nabagamba batamanyi. Nze ndi artist, siri muyimbi nendi artist. Nasookera mu drama. Nenkola ebyange bino by'okujja okulwa n'eggwanga mbizze mbuzi. Mu drama bakola rehearsal oba okwetendekamu nga temunnajja kulaga abantu bakola performance ku stage. Kati ndi wano bagamba byonna bye mulaba mu kkanisa z'abalokole byonna biri rehearsed oba byonna bisooka kwegezebwamu. Ebigenda okubuulirwa Katemba agenda okubeeramu ebigenda okuzanyibwa byonna bibeera rehearsed bulungi nnyo ne bajja babiperfect nga ku lunaku olw'okusaba. Ompulya bulungi nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti wazze kubuulira giri nga teri rehearsed n'ojjukira n'akuba ennanga oba asuna endongo nti yeddiranga binoomuliro eti nga kuwenga bye mulalimu audience. Akitegedde kiwandiika awo. Misa z'abalokole zisooka kubeera rehearsed okurehearsinga kye bagenda okubuulira ne bagenda okuzanya kazibu ennyimba basooka zirehearsinga ez'abalokole. Njagala omusajja tosobola kuva mu bbanga n'otandika okwogera story nga teziri coordinated nga temwazirehearsinze. Gwe n'ojjukira nti asuna endongo wangabi n'obuuze nali mu audience oba naye wangabi. Omanyi n'abaana baalina era mbazadde mu baana bonna bangabi. Gwe tosobola kukozesa bwongo. Balina kye badrivinga. Kankikunyonyola okitegeere bulungi wano. Ngoba nakuba ennanga aliwo. Ono yimirira. Gwani? Siwulidde. Gwe Lubega? Eyo no ye Lubega omukyala yaani? Yenna matuufu. Bakubyeyo akagalo kamu wali. Gwani gwe Lubega omukyala yaani? Yenna matuufu. Mulina abaana bameka? Tulina abaana bana. Bakubyeyo akagalo kamu wali. Bakubyeyo akagalo kaki? Mu Buganda tetulina kigambo kye bagamba nti bakubyeyo akagalo kamu.
bakubye mu ngalo kubanga ekizifuula engalo kwe kwatagana n'ozikuba bw'ogamba nti bakubye akagalo kamujja kakubye atya ati akagala akamu bakakuba batya kano bakubye akagalo kamu batugamba tukube mu ngalo oba bakubye ne bw'ogamba nti bakubye akagalo kamu ke kaluwaako osobola okukozesa olugalo lumu ne lukola sawundi nga bwe ntadde ono bw'otosobola okukozesa wadde olunyeenya bw'otosobola kufuna ekintu kyonna kyosobola kufuna dde olunyeenya bwe tekisobola kati njaga uli abasajja bano abatwesibyemu abaganda mannya ngoba wanakuba ennanga aliwo ono yimirira gwani siwulidde gwe Lubega eyo no ye Lubega omukyala yani yenna matuufu bakubyeyo akagalo kamu wali akaki teyakola nsobi mulina abaana bameka balina abaana bana kati waligali nti tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo mukulu Sebadda Pastor abaganda bewakyalamu oba bewajjamu obuzi ngwajja bukulu nga bombozi kankunnyonnyola nkutegeeze mu luganda olutuufu abaganda tetuwasangana mu bika byaffe ensonga nnyingi nnyo lwaki bwe mba nga ndi musiru kitegeeza abaana bonna be nazaala bajja kuba basiru kati bwe tuba tweddira muziro gwe gumu nga n'abaana ba muziro gumu kitegeeza mu muziro gwange ejja kubeerayo abantu abajja okuwasa abaana bange abasiru bazaale abaana nga nabo basiru kati nga ggwe mu ndowooza yo n'entegeera abagoberezi balowooza nti otegeera gw'osuubidde abaana abo batwalira mu kifaananyi ki ekirala abaganda obutawasanganya mbika kubanga abatandika ebika bino mu kubiteekawo babiteekawo n'ebigendererwa bingi nnyo omuli obuteezaalamu okwawula emisaayi n'okwewala endwadde ze tuyita chronic disease buli muntu yalina agenzeeko mu ddwaliro bakubuuza nti olina chronic disease ziringa endwadde ez'ensikirano okitegeera ojja ssanga omuntu nga wangabi mugende okwetoola nga alanya era nga mugwa mu famire y'emu wadde temuzaalangana mu bakitamu ne babamu era nga mugwa mu ki so ekitwawuza mu bika bino kwe kwawula emisaayi okwewala ebizibu okitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki mutuyita abaganda abagezi kubanga twawula emisaayi tetugattanganya misaayi yensonga lwaki abaganda tugamba toteeka amagi mu kisero kimu lwaki ojja kuserera ogwenga ge magi golina ogenda kukola oti ekimu kiba kiyiise kubanga tembitegeera naye ogamba nti oli pasita dokita waaki oli dokita waaki era oli dokita muki n'ekirala ekyatekesa abajjajjaffe oteekawo ebika bino kwali kukuuma butonde bwa nsi nkikunnyonnyole gweyita pasita nkunnyonnyolidde ebimu ku bintu byatekesawo ebika by'abaganda nenkunnyonnyola kati ekisembayo ekyatekesa ebika by'abaganda kukuuma butonde bwa nsi owenga bitasobola kwetantala kunoonyanga bigitta nedda jja gikuuma ow'emmamba tajja kgenda mu nnyanja kuvuba mmamba girya ow'enjovu tajja kutta njovu ow'enkima tajja kutta nkima ow'engonge tajja kutta ngonge kyovula kuliko n'akabbiro bakuwayo ekika ekirala okubbira oleme nakyo kisanga kitta naye temusobola kutegeera abasajja abakulu kubanga mwajja bukulu nga bombuzi mwajjira kuluma temutegeera ffe waffe tetwebereka kuba nnyinaffe kubanga buli muntu gwe muzaalibwa mu kika ekimu omusigo mu kika kimu aba mwannyoko
era tulina ensibuko Serwadaddirwa yagenze Serwadaddirwa yagenze ku nsibuko yammwe ey'ab'empologoma Serwadaddirwa yagenze ku nsibuko y'ab'empologoma yogendayo ogwana empozi nderabidde ate empozi ate nze njogera nze njogera ate nerabidde empozi oli wakapa nate nkubuuza ogenda kubajja mu kika kye ky'empologoma azijje zindye Mpulidde bulungi munnange yenjawulo eyo kati gwe ali mu balokole nga bakubuzaabuza togenda kwabya nnyimbe togenda kulima bijja bwe bakugamba togenda kulima bijja togenda kwabya nnyimbe mbwera n'okulamaga kubi bw'ogenda e Saudi Arabia oba ogenze kukola ki bw'ogenda e Italy oba e Israel oba ogenze kukola ki otandika okufuna obwongo butegeera Bayibuli ekugamba nti sajja kudibya nsi sajja kudibya bulombolombo na mpisa bya ku nsi mpulira bulungi nnyo oli gw'ogenda okuziika oba gw'ogenda okulima yakuzaala kitaawo ne nnyoko Bayibuli ekugamba nti osanga ekitiibwa mu kitaawo ne nnyoko ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi Bayibuli ekugamba tyanga kitaawo ne nnyoko musseemu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi kubanga Katonda asookerwako ku nsi ye kitaawo ne nnyoko yafukamira n'akuzaala bagamba togenda kulima ku bijja bya kitaawo bya jjajjaawo naawe n'owuzuumya omutwe ani yakutuuma amannya mpozi si kitaawo video ewedde tusisinkane ku Lwokutaano mukaawa n'aba ayagadde musule bulungi mukaawa abalaba mwonooneka abantwalire naye bisigadde byonna byenjogedde bivunaanyizibwako sivunaanyizibwa ku ntegera gyo bitegeddemu video ewedde mweraba